Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sara ngemanya gange nyongera okubuuzaako omukwano gwange nyongera okugumya nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola nyongera okutegeeza omuntu yenna ng'olina ky'oŋŋamba nsaba onkubire ku ssimu yange nsaba abantu abajja wakali gojje ng'oli ku appointment naye nammwe temulowooza nti nze ngenda kubeera mu bizibu bannange okuva ku makya paka lwaggulo gwe bw'ojja ku ssaawa 5 oyagala mulongo akulabe teyakuyise aba asoseewo tobamanyi n'ojja ku ssaawa 10 mulongo ayitiddewo buyitizi oba alina kyayagalawo n'oyagala akulabe olunaku lwe lwonna tomanyi bw'asiibye lwekyo nsaba omuntu ajja wakaliga ng'alina appointment nga nnaku eyitidde nze kennyini oba tosobodde kundaba bamaama Nansi aba asobola okubeerawo oba osobola okwogera naye omuntu yekka gwe mba mpise gwe mba njagala omulala yonna gy'oli nkubira essimu nja kuddamu njogere naawe gwe sobodde kwogera naye ku ssimu tulinde emisomo we ginaddiramu tujja kuba tusobola okukwatagana essimu za mulongo esooka eri 0752 10 11 13 ne 0776 10 11 15 bw'oba onkubira essimu otuukira ku nsonga ng'ate oyina bayiro n'olupapula mulaba masiki ze mbadde mbagamba tenyina masiki mpitirivu nnoonya masiki mugambe mulongo bannange mugagga ayina masiki tozirabanga muwendo zimuzitereke sibagambye nti nno nina masiki nyingi oli ku Star FM 7.5 program kooti YAMAKA abali ku YouTube musobola okulaba ekiri mu studio abali ku radio nsaba tutambule ffenna nsaba okutegeeza abali ku YouTube mwenna nti ensonga zino ze mulaba ku ssaawa zino zennyini ne face ze mutandise okulaba ku screen si mpya wabula abali ku radio buli kimu tugenda kuddamu nga gye kitandikira kubanga kigenda kuba kipya mu maaso gammwe ensonga zino ze ensonga ezinkaabya amaziga n'enkaaba n'empulira nga nkooye ate n'empulira obusungu ate n'empulira nga nnyiize kale weetegeteeka ali ku radio n'ali ku live stream tugende mu bbaluwa omwana wange mutabani wange nsanyusa okukulaba ogw'omuzindalo ogukwate oyogerere ku guno nange mulongo nsanyusa okubasinkana abalabi ba Star TV abawiza ba programs kooti YAMAKA nange nsanyusa okubasinkana kale ono yaani oyo ye maama waffe omuto musika wa maama mbambe ate ono oyo mwanyi naffe omukulu kino kyekikulu ye mwanyi naffe omukulu ng'olabye okulira ebizibu ate kino oyo naye mwanyi naffe ono si yawenviiri yoyo ani okoze litaaki okimanyi nti ate ofuuse naye okozeemu bizibu mulongo kikozeemu kino ate kale ebbanga libadde ebbanga lyemabegako abali ku radio natuukirirwa omwana oyo omulenzi gw'olaba agenda ali ku YouTube nawe anaalaba edda yantuukirira nga zze ntaase obulamu bwa taata we y'ensonga eyali emuleese olwaleero era agenda kutuddirayo ng'atunyumiza ebizibu byabwe nga we byatandikira alyoka atuuke ku taata we yajjira wano ewaka oba ewa mulongo tetulyoke tulabe ekiddako babazaala wa mulongo batuzaala buddo nakasozi mpangala maggwa babazaala abaana bameka abaana 7 abaala 3 abalenzi tuli 4 balenzi muli 4 mwena weemuli ffenna weetuli wenajjira nga waliwo ali mu kkomera yavaayo omukomera tannavaayo era nagamba nti ku bulwadde obuli ewaka tusooke tumwesonyiwe si bwe nakugamba nga tusooka tulaba kale maama abakuze atya nga taata akola mulimo ki taata waffe yali musajja ng'atambula mu birombe bya bulooka maama waffe yali naye atambula mu birombe by'amayinja bana bakuba amayinja ng'akuba amayinja obulamu bwe twabutambuzanga babaweererako twagezaako okusoma kwa maama waffe mukulu waffe omulenzi yamusomesaako n'amutuzaako mu siniya 4 ne tubeera awo mu mbeera ey'okunoonya akasente nga taata agenda mu kirombe kya bulooka
Mama nagenda mu kirombe eno naye mayinja. Nagenda mayinja. Kati jukira mama yatambulanga naffe. Akuba n'amayinja n'abaana be. Kwaye ono bano bonna nga tutugenda naye. Nga namumanyi okuba amayinja. Tugamanyi. Bwe mulango obulamu bwa mama waffe bwe bwatandika. Nange twalwa nnyo mu kirombe era kuba bakulu baffe abamu gye bali. Obulwadde bwa mama gye bwava. Bwe twategeerako oba bwajja bukya oba bwajja butya. Obulwadde bwa mama bwajjanga obusaagirira nate nga n'ewaka embeera toyinza ginyumiza muno nti osobola okujjanjaba omuntu. Nze ngimanyi kuba nze natuuka ewaka. Twasitula maama tumutwala ebukojja. Amwe temusobola mujjanjaba. Mama tumutwala ebukojja. Mama n'abeera eyo. Tiyalwalira bbanga ddene. Ekinene nnyo mama yalwalira ng'omwezi gumu. Kwa ebiseera ebyo nali siriiwo nga mbeera eyo saidi z'e Kenya. Aza kunoonya ssente. Nkomawo ne mama samuziikako. Gwe tewaliiwo. Ani yaliwo yajjanjabako mama tunyumizeemu mu kaseera kasembe? Yogerera awo semberako wano katono. Oli ku Star TV program kooti yamaka, oli ku Star FM ate ng'oli ne ku YouTube byonna bitambulira wamu ye studio eno gy'olaba etambudde. Tuyongera okusimplifyinga buli omu afune ky'ayagala. Ayagala okundaba ku TV, ayagala okundaba ku radio, ayagala okundaba ku YouTube, ayagala okuwuliriza, ffena tutambulira wamu. Ne waliwo ebintu ebibayitirirako. Nze banange amaziga kale nga kaabye sijja kugamba mbu sikaaba maziga. Naye waliwo amaziga genkaaba ne mpulira ng'olumu amaziga ago gantamye. Gwe waliyo ewaka? Ye mulongo. Maama yali alumizibwa atya? Maama olumbe lwamujjira bujjizi. Nawulira ng'ebintu bimutambula. Nga bimutambula. Ne tumugamba maama gendako mu ddwaliro. N'agamba leero. N'akolamu ku mpaka era nga muzeeyi bwe yakolanga. Ne tukubira bataata essimu mu kyalo kuba yali ssenga wange. Kati abe mwakubira bakojja baabano baana. Iye. Kubanga batugambye dagga omusika wa maama oyo gwe bano abaana baana bo. Webale kusitukiramu n'ogirako. Kati bataata ne bajja ne bamutwala. Kuba bamutwala ennaku z'omwezi zaali 27 Desemba. Nga twakamala okulya olunaku olukulu. Twamuziika ennaku z'omwezi nga 31 January oba Desemba era. Desemba mulongo. Bamunona 27 yafa 29. Ye mulongo. Yali awulira ki? Onansonyiwa okubuuza bino naye byonna njagala okubimanya. Mulongo senga ebintu byamutambulanga. Wabula kye tutategeera buli we bagendanga okunoonya olumbe nga tebalula. Nga lubula. Era nga bw'olaba muzeeyi. Bwe lwatukoze. Era nga tutubuzaabuza ne tumala ne tumuziika. Mulongo twadda ewaka. Mulongo twabulirwa ddala emirembe. Kyokka nga mumaze okuziika maama. Nga tumaze okumuziika mulongo. Mulongo taata abaddewo wadde abadde mwavu. Naye mulongo abaddewo ku lwaffe yandibadde. Star Fm Radio gy'owuliriza program kooti yamaka omulongo babiri Sarah gemanya gange mukyala Namirimu Harriet wona wooli nsaba okukweyanza obuyambi bw'awatu omukooti yamaka Sarah Nabagala nsaba okukweyanza Rogers Kizito wona wooli nkweyanza Ruth Nakirembwe nenkweyanza Veronica Nakiboneka webale nnyo webalire ddala Lilian Nakabuye Mbasinge Viola wona wooli Sylvia Nakanjako Betty Namugenyi Nakandi Sumaya mwebale kuwuliriza kooti yamaka mwebale nnyo mwebalire ddala Star FM Radio gy'owuliriza program kooti yamaka bwe mwamala okuziika mwakomawo teeka omuzindaalo okwo ku mumwa. Ye mulongo twakomawo. Ne guno gusemberere guno. Mulongo twakomawo. Naye mulongo nga tiba kubalwa kikenyeenya nnyo.
nga senga tannafa mulongo twalina emirembe kuba twaliwo abawala nga twenkanankana era sayizi zino abawala nga 9 naye senga bwe yafa enjawukana nejjawo buli mwana n'agenda afumbiddwa akoze kati abamu wakane wasaanawo nga bwe nasangawo nnyo naye nga otandikira nannateeta okubuuza ngenda budde mu kiwala nga tubeerawo abantu bangi nga buli muntu yeegomba famire yaffe ne tubeeraawo taata ng'ayiiya 10 kyafuna akiwa abaana be mulongo tubaddewo nnyo ku lwa muzeeyi waffe oyo yandibaddewo mu nnaku yaffe kuba abadde atumanyi nga naffe tumumanyi tufubye nnyo mulongo naye mulongo embeera etusobedde kale maama bwe yamala okufa kyekyaddako ekyabaleetera okujja ewange mulongo maama bwe yafa ne tubeerawo taata kati ne tufunawo awo ku baganda b'ono omugenzi mulamu wange n'afa we yafa abaana abo tetwamanya ne gye baalaga abamu ne bamusiba omulala n'agetwakoma okuyamba ali ku nnyanja tetwaddamu awo mwasajjukirira awo twasajjukira kati awo njagala okulaba ebizibu ebyaddako mu luggya mwennyini awaka muzeeyi kati awo muzeeyi kwe kulwala obadde bwa muzeeyi kwatirako ne guno nangi yeewuunyisa kuba muzeeyi yali ava mu kirombe gye yali akola bulooka niyeebaka entebe nomuginkyusiriza ekaaba nnyo weyeebaka n'afuna okuloota nga aloota nga afuna obubaka nti waliwo wali eddagala muzeeyi ng'agenda bamugamba nti wali eddagala bamugamba mu kimuli kuba mu maaso ga muzeeyi ku nyumba manyiwo kati nze byeyogera byonna mbimanyi kuba nebyo byennyini bye twogera yabyeyogererako waliwo wali ekimuli muzeeyi n'anoonya ebulooka kuba waliwo n'ebibulooka mu maaso n'anoonya n'atuuka mu kimuli era n'asangamu eddagala kati jjukira muzeeyi yali musajja poole nnyo teyabifaako nti oba kiki n'agamba naye lwaki ndiroose ate nendisanga n'alisimulula ife nitumugamba naye wakoze bubi n'agamba abamu ku kyalo ne bamugamba nedda eryo eddagala litwale ku luwoko mwatu muzeeyi yatwala eddagala ku luwoko oluwoko yalisuula lwakala era yaŋŋamba akomawo wayita ennaku ezo 2 abakana n'olumbe ekintu kijja kyamwokya eno nekimwokya wano baganda ne bagamba naye oba muzeeyi watambulamu nofuna oba obulwadde bwe bukutawaanya muzeeyi n'agamba naye nga nze okuva mukazi wange yafa siri mulungi mu kutambula owange muzeeyi ono mwenyini n'amusitula n'amutwala ku ddwaliro abaliyita mukwano bakebera muzeeyi nga naffe tumanyi oba muzeeyi mulwadde nga tebalulaba kirwadde nga tugamba kino kisuuse tusonyiwa banaye abali eyo temutunona nga mugamba covid tusitula muzeeyi tukaaba byaffe eno tumutwala bagenda omujjanjabira ku naffe tutandika okugezaako tumutwala muzeeyi ng'obulwadde nabo tebabulaba kakati tumutwala mu ddwaliro baliyita n'addangira ne bw'otagamenya amanya ebbaluwa naziraba ez'obulwadde zonna bakebera nga muzeeyi talina bulwadde tugamba ntandika okutambuza muzeeyi netusalako poloti mutunda tutambuze muzeeyi wadde bwa muzeeyi tebwaddangu ye muzeeyi ng'ate akulaga nga omugumu byonna byoyogera mbiraba bulungi era muzeeyi mumanyi bulungi atuuka ekiseera nanyume n'abantu abalala bagamba naye oba abaana bano batwekolezaako okugamba nti ataabwe mulwadde nnyo naye ate nga muzeeyi omusisinkana fe ababeera naye ng'omulaba embeera gy'alimu nzibu kuba ekintu nga kijja gikimukuba eyo gimuwe
ng'ekintu olaba nga kijja ne kimukuba ne kimusika kiringa kyagala okutwala omutima kye abasawo abazungu kye bagamba nti omutima gwaseseetuka wabwe kyajjanga kyalinga kirina tageti ng'omulaba omusajja atuyana n'olumbe n'alwana n'olumbe n'atuyana n'olumbe n'ogamba ate nga kijja mu budde obw'ekiro muzeeyi n'alwana n'ekyumbe ne tugezaako buli wamu tusa munaye naffe twatwa ne tugamba naye tulina okutuuka era mpozi nga temunnajja olina ekimbe kyewerabidde ekyamukwata nga ne kimusiiwa ne yeekuutabwa anti ekyamugira wano nga kino ekimala okusimba ng'eno kisika ekyali adda ku kisenge akuuta atandika kuuta oba yawuliranga muliro oba bulumi ng'agamba naye nga kinsiiwa nnyo muzeeyi ng'oyinza ng'ate emisana omusanga awo mu jaketi ye musanga mu jaketi ye omubuuza naye muzeeyi kati owulira atya nja kuwona nogamba kati ngera n'abantu babajjaawo bagamba naye nambusirise bambi yali musirise ye nga muzeeyi kyoyagala kyomukola oba embeera ze era nze nga Kasamulongo niyo otambula kati ku kyalo n'obuuza muzeeyi embeera ze aga Katonda buli omu agamba nti mugonzi kyapiri yali talina buzibu. Oli ku Star Fm 7.5 emyanya y'eggwanga program kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Nkwaniriza nnyo mukwano gwange mu ssaawa yaffe ey'okubiri eya programu yaffe kooti y'amaka wano ku Star FM 7.5 emmunyanya y'eggwanga programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Akayimba akatukomezaawo ka Sylvester Kyagulanyi bakayita tondeka bwe katyo bwe kagenze ng'omidde ku ggwe Mukama wange Katonda wange tondeka Mukama bwe katyo bwe katambudde era nga kayimba ako nkaweereza mikwano gyaffe bonna ba live streamers mwebale kulaba nsaba okaweereza ku Joani Nabukonde wonna wooli Latifa Nakatudde wonna wooli Bule Emulago wonna wooli Nakawesi Grace Shalom Arthur mwebale kulaba mwebale kusubscribinga Mora Sapra mwebale kulaba Nabulia Rahuma mwebale kubeerako Nabuyonga Juliet Naluyima Jackie First Dotovu Mulongo webale kubeerako Nava Navas webale kubeerako Tisha Ande Nanchinga Shalwa Janati Pawu Rita Lukowe Sozi Jime Aisha Mama Abudu wonna wooli Nalugo Winfred mwebale kulaba nga YouTube yaffe Nakawesi Grace Nakai Mastula Janati Pawu nga bulijjo Namatovu Wini JHF Kanakuya Kamami Sarah Porini wa Mulongo Namulindwa ogamba otya Mama Abudu ogamba otya Shaluwa Musenero Musawo Machindye Sarah McDonald ogamba otya Sarah McDonald Namboze Robina Christine how are you webali profile pic eyo Nasaka Jami Namugerwa Harriet waliwo ono yeeyita yo the best ime webale nnyo kulaba Feibe Nansubuga Kiseka Feibi webale kubeerako Mary webale kubeerako Namboze Robina Christine webale kubeerako Jackie Umi Bianca ogamba otya Jackie Bianca Yastin obadde otubuzeeko Nabaterega Irene naawe obadde otubuzeeko ne Shali NB mwebale kubeeranga ku YouTube buli lunaku Jazira agambye thanks for everything Mama Sarah Navas webale kubeerako ne Jackie Bianca webale kubeerako nga maze okufuna omwami bwe bayita Kyapiri natandika obujjanjabi eddagala eryasooka mutabani we yakomawo n'aŋŋamba nti taata talina njawulo si bwe guli tube nga twejjukanya ekyali eddagala ne kugamba komawo ku rediyo tukyuse eddagala ojjukira mu wakaliga n'ofuna paaka z'eddagala nze nali ku rediyo omutima ne gunkuba ne ŋŋamba taata ajje
olwo ngamba nti ekyataata kisimbuse wano we kibadde naye wasigaddewo omuliro ebyo ebigambo naye yabineegambira wali nga awulira omuliro ng'ate mungi naye nga tekisimbuseewo kiri nze byenzijukira ku taata olunaku olwo yajjira era mu jaketi ye nga bulijjo ogwo gwali mulundi gwa kusatu kuba ogwasooka lwenna ajja ewammwe n'ogwo ogwaddako si bwe guli bwe yajja namulaba ng'alinga anafuye ne saagala kutiisa mwana ono era nayita Nansa ne mugamba Nansa abaana bano boolaba tebalina maama waabwe taata waabwe atuuka atya mu mikono gyange nannema okujjanjaba ne ngamba Nansa naye taata enjawulo eno gy'alaba lumbe ne lumuluma ne luddamu eddagala lino liyinza okuba nga lye baaleeta ewaka liri lyasuula ku luwoko ne likala nga si lyeryokka eriri ludda wa eriri ewaka wano ne mugamba omuntu atawanya taata ayinza okuba nga akimanyi nti taata amulaba oba munfuna be balwadde abatera okunnema jjukira avaayo nga buli omu ategedde agenze wani bo ne basigala ewaka ne bateekawo bebakola ki bebaagala nze nenzijanjaba olumbe tululese waka nze nenzijanjaba oba ne bajjawo olukadde ne baleeta oluki zijjukira taata namugamba ku olwo taata mala era ne ngamba omwana ono temugenda kuddayo ku ssaawa eno mundeke nnoonye ssente tulinnye tugende mu ddwaliro twakuba amasimu ne tutegeka omukadde n'agamba ndi mwetegevu taata mumuleete si bwe gwali sente tubagenda nazo eza kashi taata namulemerako ne mugamba afune kyalya awo ojjukirawo yagamba atya muzeeyi omusajja oyo yafa naye nze kyobula byansobera yasooka nangamba saagala kulya ne mugamba ogenda mu ddwaliro tosobola kgenda noga toyagala kulya ne mugamba bakuleetera akatogo ko mutabani we maama taata tayagalya ddala kulya yagala chips konze buno obudde chips tebana bazikola ewakaliga ne muga taata ko ye wakiri bantereka soda akannyogoga kali ka fanta ne mbagamba temuleeta nnyogoga nnyo kane mugaba bakuleetereko eggi ko taata nti ye baleetereko eggi nentumya amajaaga naye bwe yali asussa eggi erimu nga mulaba akankana naye nga mujjako nensusa nenteekako otunnyo nemuwa n'alya ne mbakwasa ssente nempita booda nze gwe gwasemba mulaba ne bagenda mu ddwaliro ki ekyaddirira bwe mwatuuka eyo tubeera mu ddwaliro batandika otukolako tunyumya nga omukadde agamba ajja muzeeyi ojja kuwona n'oba obuwulo ogenda akola ki kubuguvaako kuba no nina ebiwala bingi kuba aliwo abawala nga bangi ate naye ajja tyasaaga nnyo n'agamba kale ndowooza awo n'asekamu taata nja kudda agamba tofaayo ogenda kudda agamba nja kudda nange nga tukoma wakaliga batwa transport atuzaayo twayita kasenge nga twagala kuyita mu jaamu eri tulinnya katukutuku nayo naye buno obulwadde era ninye kana akantu nga nze mulamu gwange sikaagala nga mugamba muzeeyi linnya tugende tutuuka ekasenge nga nze mugamba naye nga nsegalako oko muno nga muwa boda mutuuse waka muzeeyi nga mutuuse ewaka zijjukira naye nsigaddeko mu bannange nkomawo ssaawa yali emu olwani aliwo okuba newaka nsangawo ono yali aliwo naye nga papa ayagala kuddayo wuwe kuba si wala nnyo ng'agamba kasita gwotuuse nze ni mulamu waffe nga tuli atutudde ng'agamba naye bannaye kano akalu tunaakayitamu tutya kumba alabye abasirikale wali ebusega bajjukira Bobi Wine yali ampozi oba aliwa ng'agamba muzeeyi tujja akayitamu bya Katonda ng'agamba kale ng'agamba naye
okimanyi mulongo omutidde kunze kiki kunze nazuzenga ndi bubi naye kikulu mulongo ebiseemu omutuukako naawe otyamu naye ansikiriza gye ninjirya okimanyi nga nyumizaako nifiina ng'agamba ono kunze okakasa nagamba naye omukazi oyo oba naamuwaaki naye kasita mulimo gwe mukama yamanyi lwaki yaguwanze n'aguwaye mukama yamanyi alina kyagenda kumuwa nagamba nze siri kimusasula naye mukama yamanyi kuba ate tusanzeewo n'abalala nga nabo abalinze naye n'alondamu nze naye ningamba muzeeyi nagamba naye otuuse nga njagala ddagala mpe eddagala kunze nga kankutabulira eddagala fiina olwovuddewo ng'agenze nga nze tuli bwaba nunyumya nze basatu nze mama fuula naye kwani waliwo entebe giwajja mutulako eri ano ku kisenge kwa yali atuddeawo nga mama fuula atudde ali nga nze gutudde kwawo ababiri ng'agamba naye mulongo muneebaliza kunze kiki agamba anti mpulira otulo mpulira njagala kwebakamu kunze kati tanajja ti mukumukubira yaŋŋamba ekintu kino nkikutte naye ajja kuweweera naye tulina okulwanyisa olumbe nze nzije ewaka awo kati ng'agamba anti mpulira otulo kunze naye ebbanga lyona okuva yalwala tayebaka kunze ate munange leero ng'ajja kyakoze nnyo olaba ofunye ne ku tulo ngamba naye abaana bange mbalekedde ani yalina abaana abato nangamba naye Ayubu abaana bange abato mazima olwo wali otandise okutya oba wali olabanga ayogera obwogezi twali tumumanyiridde ng'ayogera kati yayimuka omulundi ogwo okwo okuyimuka okwo kwe saategeera okwo kyonna ekyamutuga mugambi yayimuka omulundi kuba twali tunyumya ng'eri tutudde wano n'ayimuka omulundi gumu bw'ati n'ayimirira waliwo ekitebe ekirala ekyali kiriwo niyenyoola bw'ati atagalamu kati Chai Kamungu n'amuteeka mu ntebe n'akomawo n'atuula kyeno eri wali ffe n'atuvaamu wano ababiri n'agenda n'atuula ali mama fula n'agamba Ayubu laba muzeeyi nga leero kize bubi kunze naye muzeeyi tokitukola muzeeyi n'atandika otuyana awaga Katonda ndategeera butegeezi teri kuddamu kula muzeeyi waliwo kuba waka waliwo ekuba erigenda ku luuzi abantu bali bava ku luuzi nitubayita baliwo basawo babayita ba John n'akwata olugoye nibejjamu t-shirt nibatandika omuwujja bawujja muzeeyi n'atuyana tiyaddamu bwe bulamu bwa muzeeyi tye bwatambula. Oli ku Star FM kyana musanvu katonyeze 5 kyenda mu 6 katonyeze 9 emnyonyi y'eggwanga program kooti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuuzaako mukwano nyongera okwebaza emirimu gyonna gy'okola saba okutegeeza nti mulongo gavumenti edduuka eryo liggule liri mu kibuga wakati e Kampala bayitawo ku Sasa Plaza byonna ojja kuba ng'obisangawo tuyina essaati tuyina empale tuyina essuuti tuyina engoye zonna jangu otuguleko jangu otuwagire wessimu ya mulongo gavumenti seri 0788934546 njoko mutugulako oba otuyambye oba ositudde kooti y'amaka ate oba otuwadde ne ku buyambi kitalo ekya muzeeyi bwe bitabo byatambula omukama Katonda amusaasire inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oli ku Star TV, oli ku YouTube, oli ku kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange full house n'amaziga g'abaana bano enfuuzi
tebalina maama, tebalina taata, ate tebalina kye balina. Bano abaana tebalina kye balina. Bwe nkugamba nti tebalina kye balina nkitegeera. Si be bamulekwa bokka, si be bokka bali mu nsi, tibe naali badde ndeeta. Sina nsonga lwaki naali badde mbalemerako. Nze bano abaana si baganda bange. Tebalibeera. Sina we mbayita. Naye kuba mmanyi ekiri ewaabwe. Nze nkimanyi nti ne mu ntaamu ne webabuuza mwalidde ki, bayinza okulemwa buli omu okumbuulira kye yalidde. Nze bwe ntyo bwe naluuzinga, nze bwe ntyo bwe nafiirwa taata waabwe, nze bwe ntyo bwe saamujjanjaba, era bwe ntyo bwe nalemererwa okumujjanjaba. Era nsaba Katonda ansaasire naye amusaasire, wamu ne maama Omukama Katonda abawe ekiwummulo ekitaggwaawo n'ekitangaala eky'olubeerera, kibaakire batebenkere mirembe. Amiina. Nasobola okuyita omwana ono n'ajja ku booda, nze saasobola kuziika, nensobola okubawa kye nnali nsobodde kyonna. Mpeera ku mizindalo ku muganda ono. Simanyi nambako nekyayogera, kale kwata. Kale muleke. Omutwe gugenda okuluma ono. Mukeberaawo mu nsawo nyinamu Michael, nyinamu Panado. Mumuwonaamire. Ayubu, mbuulira n'embeera okuva taata lwe yafa ekyaddawo. Okusookera ddala. Okaaba nnyo, omutwe gugenda kuluma. Omutwe gugenda kuluma nnyo. Okufa taata lwe yafa. Eri mu motoka nzijukidde tujja kuzijja. Mulongo, okusookera ddala tukwebaza. Otubeererawo buli mu mbeera yonna. Toli muntu mwangu wa kulaba, toli muntu mwangu wa kusisinkana. Naye era ekyabantu bakyebuuza. Oba ffe Mukama waayisiza tubeere obulungi. Simanyi na kumanya. Kwa buli omu agamba. Naye oyo omukyala mwamulaba mutya, mwamutuukira mutya, ye n'afaayo ng'afaayo ku nsonga zammwe. Bonna Mulongo tukwebaza. Amiina. Era twebaza kyonna kye watukolera okusiibula taata. Amiina. Ala akikubalire. Amiina. Twebaza abantu. Mulongo ye abantu. Bajja okuziika taata. Agamba. Nebaza chairman w'ekitundu. Ye mwami ani chairman? Mukulu Kibirige. Kibirige. Abantu Mulongo botasobola. Nebaza mukulu Medi. Bantu gwamanyizaako muyaaye. Watubeererawo. Ewe wamwayo ku kyalo. Wadde muko waffe naye nga waawaffe ku kyalo. Mulongo. Era olwatigira nti Mulongo. Era abantu bali balowooza nti ogenda kujja. Twafuna kye twali tusuubira. Nagamba abantu munasobola obbaliisa simanyi na kumanya byonna nabyeraliikirira ebyo. Twafuna kye twali tusuubira mu bulamu bwaffe. Tumulanze ku leediyo. Ngamba naye Mukama asobola okugaana okuwa ekitiibwa ku nsi n'akikuwa akaseera kakasembayo. Kuba amazima. Kasita taata yaziikibwa bulungi. Buli omu yategeera nti oba Mulongo. Ye muzeeyi bategeera nti wali Mulongo biyali. Twafuna. Yes, twalumwa. Nati twafuna essano. Mwaguma. Kuba muzeeyi twamuziika mu kitiibwa ekitenkanika. Ffe tuyita ekitiibwa ekitenkanika. Amiina. Era mbeebaza. Naye. Embeera eganye. Wadde mbeebaza. Tugenda kukoowa kusaba buyambi Mulongo. Nange sijja bakoowa. Mulongo okufa taata we yafa. Star Fm Radio gy'owuliriza program kooti yamaka omulongo babiri Sarah ge mannya gange. Mutulaba. Tutambula. Naye embeera gye tulimu ewaka. Embeera si nnungi. Muzeeyi ewaka. Nyumba tutuuse ogitya. Kangambe tugitya. Amazima. Ebintu kati bijja ne bikoona mu nnyumba. Ebintu ne biseka mu nnyumba. Buli kyafujjo. Kibikola. Kibikola. Temubirabako.
Tata mwe mwali mumuloseeko. Tata tumulota. Ani ku mwenna amulota. Mbuulira kwati muzindala. Naye wali muloseeko? Nze mulongo namulootako. Teeka ku mumwa bw'oti. Nze namulootako ng'ali ku matafaali goono. Naye ng'akaaba yeeyambudde ali bwereere. Kati bwe yakaaba nate nesimuka. Nezamu ate era ne muloota omulundi ogwokubiri era ng'akaaba naye ng'atugamba kubanga ng'atugamba nze n'oyo tulina ng'agamba nkale ng'akola sayini naye nga tayogera ng'agamba tulina ensobi gye twakola. Kati ate era nali ngenda mubuuza ate ensobi ki era n'agenda naye nga buli wajja ajjira mu kukaaba. Kati nze awo omulongo saategeera oba aba ategeeza ati. Omuntu ekyomulala naye wamulootako. Wamuloota akola ki? Pakumizina. Kazi tuyina bebe. Namuloota baamwokya emimwa mulongo. Gwe bwe waloota ogwasooka Katonda amuloota ng'agamba nti alina ensobi gye wakola. Waloota olola ku makya. Ebintu bikoona mu nnyumba. Omuwayubu tumalirize. Mulongo ebintu byo bikoona mu nnyumba oba weebase n'owulira ekintu nga nikikonera ddama ng'ekyagala okugyamu oluggi niweebuuza kino kiki era n'olabira ddala ng'ekyagala okugyamu okuulamu oluggi n'okera ku makya n'ogamba kino kiki. Ennyumba twagitya ne tufunamu abantu nga tubeerako nabo mu nnyumba tukuumeko naye bonna babiwulira naye batuseesa ne bagamba naye tunoonya ki lwaki tetudde ewaffe. Omusajja gwe nabaweereza omwami gwe watuweereza yajja olunaku olwasooka jajja n'atulambuula n'addayo n'akomawo olunaku olwokubiri n'atugamba ebiri wano bizibu era kuba yajja olunaku n'ayisaawo ennaku nga 3 nga tannaba kujja naye ng'omukubi esimu n'agamba ngenda kujja n'oddamu n'omukubi esimu n'agamba naye mwana wange saagala akumala mu maanyi naye naisi kulumba olwo olujja tebasobola kulutambaala bwe batyo kati nonze nange yanneewuunya yaŋŋamba mulongo wagenda mu lujja olwo n'oyimiriramu n'ovaamu ng'oli mulamu ne mugamba lwaki nagamba n'oyimirira mu lujja olwo ne mugamba nange omutima gwankubira taata ono ke yava mu ddwaliro nga tufunye enjawulo n'akomawo olumbe ne lumusikira waka ne mugamba omuntu oyo ali waka naye nze lwakuba simanyi kwogera nti biki toke tugende maaso mwangamba ne mufunawo enjawulo n'ajja n'akola byakola n'addayo wayita ennaku 3 ku 4 nga tebijja n'ebikomawo naye nga biringa byesasuza ziri ennaku ze bitajja. Lwaki njagala nnyo awantu awo bubonero 9 ku 10 obulaga nti yatta maama eyatta taata yababonyabonya oba bwonna obubonero obulaga nti ategeera ekifa mu nju yammwe. Byensomesa nti bw'oba ne mulirwanaawo tugeze ngeza bugeza omuntu akuli okumpi nga kola oba tugeze otunda dduuka nono atunda dduuka munno akuli ku lusegere bw'aba yatayagala otunde be bamwe abagamba mulongo lwaki bwenkola muzaana nfunawo enjawulo ate ne bimala ne bidda emabega. Lwaki bwe ngende wa pasita wange nfunawo enjawulo ate ne bimala ne byonooneka. Lwaki bwe ngende wa sheehi wange nfunawo enjawulo ne bimala ne byonooneka. Lwaki byonooneka? Ono omubi akulaba kati eggulu watunze si bwe kiri n'akulaba ekiro yalidde amatooke n'akulaba eggulu balabika baasuze bulungi nga saabalabe bapapaalange kirabika ebintu tebyabalumbye kati ekimwanguyira okuddayo kuba ategeera mangu ekibakola ki ekituliko ekibaliko.
bwe buzibu obwo bwokka obuliwo. Nze lwakuba abantu bammwe sibamanyi naye nze nyina omusajja gwenfuna. Era nagambye Nansi, omusajja nze sigenda munoonyerezaako naye bw'aba awulira puroguramu eno ng'awulira nsaba akazannyo kakome mpulira nkooye amaziga g'abaana b'omugenzi Kyapiri. Nsaba ensobi yonna abazadde bano gye baakukola oba bazadde be oba abaana oba ani ekome. Sisuubira nsobi eyinza kuleetera baana bano kufiirwa maama we ne taata waabwe era maama ng'okyali munyiivu oba okitegeera ne baba baasobya batya. Abaana bano tebalina musango gye bali, oba oliawo waliwo ayagala ekifo we babeera, oba oliawo waliwo atabaagala kubeera waawo, oba oliawo waliwo alowooza nti bw'anaabagobamu mu nnyumba anaatundawo, oba oliawo ensonga yonna. Naye banange ebyobugagga bireme tutuusa ku musaayi gw'abantu. Tuleme kutuuka kukaabira abantu baffe buli lunaku. Omwana wuno akaaba okuva lwe yazze paka kati. Naye nga gwolowooza amaziga g'omwana ono Katonda agenda galeka bulesi gagende bugenzi bwe gatyo. Gwe bw'oba olaba muli ne bafiirwa maama we bwe batyo, bafiirwa tata waabwe. Bali mu kubonaabona, ennyumba eyogera, ennyumba ekuba, ennyumba ekola ki? Mpisa abaana bano olwaleero luno nga tusaba okubategeeza nti tunoonya ssente ez'obujjanjabi nga sigenda kubaddira. Nga bwe nnaaba nnemererwe, bwe nnaaba mpanguddwa mpangulwe. Tewali, era ebigambo byange mbikwotinge, tewali muntu agenda kuddizibwa lumbe. Wabula tugenda kujja olumbe oluli ewaka. Naye amazima ga Katonda mu ggulu olumbe lwe tugenda okugjawo tugenda kulwokya. Beera musajja oddemu oleetewo olumbe olulala. Gwe ddamu oleetewo olumbe olulala. Gwe ddamu. Nze olwaleero bwe tujjanjaba ne wabaawo gwe kiddidde gamba mulongo olimba n'ebigambo bibino ku lutambi. Wagamba tolina kyogenda kuteekawo. Tujjanjabye ogusoose. Si bwe kibadde? Wayisawo ennaku mmeka? Tebikola ki? Ne bimala ne bikola ki? Tugenda kujjanjaba ogwokubiri. Oba biyagala biki? Tugenda kunoonya ssente. Muwulira? Mubeere bagumu. Temugenda kudduka waka. Kuba naawe ayinza okuba nga ayagala obadduse waka kyayagala. Mugenda kudduka waka mwenjeere mulagewa. Abaana ba muzeeyi abato bali luddawa? Abaana ba muzeeyi bali mu kyalo. Mu kyalo kyekiriwa? Mityana, ngamba Kojja. ye muyita Ebikojja. Bukojja. Baliwa maama omuto. Abaana abo basoma. Abaana abo muwono omuzindaalo yogera gwe obadde okola ki? Weerera ne taata. Gwe obadde okola ne taata. Gwe okola mulimu kiteeka ku n'emizinda. Nange omulimu gwasaanyewo mbadde nkola mu bbaala naye kati sirina mulimu sirina kyennyina. Bya COVID myaka mulamba tewali kyosobola kwekolera. Abaana basoma byakumeka? Abadde mu P4 omu P3. Maama yabaleka ng'omu wa myezi 9 ng'omu wa myaka 2. Era bwe beddiŋŋanwako. Kale tulindeko okusoma bwe kunaddamu. Nja kubalaga essomero lye nja okubatwalira. Nja kugula buli kimu mu faliso biki naye okubalambula abo bombi babiri mwe mujja kufuna ng'obudde mukole ki? Mugende mubalambule. Temufukamira muyimuke abo mubandekere. Kasita okusoma kuddamu mukwate baana mubagambo oba wendi oba siriiwo oba ne bwe nnaaba nnafa. Maama Nassajja abbaweerera. Mulongoota. Ekyo nkutaasiza amaziga agenda kuba matono kati. Ekyo kyo temweraliikirira ne bwe nnaaba wendi bwe nassiriiwo mubakwatanga nti bano baana ba mulongo kana akatambi nga mukajjayo nga mugamba yagamba abaana babe. Shanita banalekerawo okusoma nga nabo balekerawo okusoma. Bana bakyasoma nabo bajja kukola ki? Bamwe temusomye. Abato basome banaatuyamba. Tetumanyi ensi gye tutwala. Bangamba gwe bakusiba. Nakubako essimu ewammwe. Kwata emizindaalo egyo. Mulongo nze bansibako. Era nga taata amaze okufaawo. Bansibako. Gwolemedde ku nsonga. Naye sente mwazijjawo ezakujja mukomera? Sente za kubulooka ezo mulongo ziwalaba. Twasinga bulooka. Nga bulooka ezo tuzisinze kuba banjja emitwalo 4. Nga bulooka ezo tuzisinze nti we ziba zinnemye okwokya mwezi gumu nanzi bulooka azitwale. Ate ng'olina okukkiriza endagaano kuba oba musibe. Kuba oba omubi. Obubi gw'oyagala. Kati nituukkirizaganya
Kuchabula kenda kumeka. Kati mulongo kati weeks 2 n'ekitundu. Kale tofaayo. Kale nsaba abalabi ba Star TV, abalabi bafa ba YouTube, naffe abawulira bafa ba radio. Obuyambi bagambe ffe enfuuzi manyi kitegeeza. Omuntu atalina tata ni maama. Kati mwe muli enfuuzi. Banyanyi baffe. Kubeera abalaba kooti y'amaka bali ebweru. Muli baganda bakuba. Namwe mulina baganda bamwe Bulaaya. Nange ndi muganda wamwe. Tulinayo mwanyi naffe. Kubeera kati omuntu waba ku kyalo ng'agenze abeera mwannyoko. Bamuyita Eileen. Kati n'abe kooti y'amaka bwe n'abanyinammwe. Anti era tutulina kati. Nange ndi muganda wamwe. Kakati goli maama. Kwaladde muzee yatukulekera nga oli mulamu. Kuba ye yatugamba mulongo niye mutamwebaza. Kobe ekyo yamanyi yakijja Mukama yamanyi lwaki yakimuwa. Kuba singa yakiwanze naye yakiwaye. Bannaye tusaba buyambi. Mazima geni mutuyambye. Webale kusooka by the way kusiima ekyo amazima gennyini batuyambye. Amazima batuyambye. Naye tuddukidde gye muli. Muzee Kibirige wange ye oyabakojja wange. Muzee Kibirige. Mugamba munda mwala we yakutumidde we n'abanzija yeeyo kwata ebiyembe nja kujjayo mulabeko. N'omusajja wa Kabaka. Yani. Bamuyita Gerard. Yakutumira. Yatumira. Yes. Kale. Bannaye tusaba buyambi. Ate munnaye mulongo wadde bonna naye nga chairman musajja wa Kabaka. Mwenna abo ku stage empangala magwa mwe bali kutubeererawo. Abento benna Kasozi mwe bali kubeera mu maka ga Chapiri. Mazima geni mwe bali kubeerawo Chapiri. Kati amazima abawiza ba kooti y'amaka. Saba mutusomere essimu yammwe mumbulire n'amannya gereeta. 0706 0706 36 22 ereeta mannya ki? Namwanje Juliet. Koza ani agikwata essimu? Yenze mwenyini. Nizo 0782 0782 98 99 Ereeta Gabriel Senyonjo. Gabriel Senyonjo. Esooka eri 0706 36 23 ereeta Namwanje Juliet. Eddala eri 0782 98 99 ereeta Gabriel Senyonjo. Saba abatawulidde bulungi essimu ezo obanga tezikwanguyidde osobola otuweereza ku ssimu zange ziri 2. Esooka eri 0752 39 39 ey'okubiri eri 0776 10 11 15. Bw'oba otuweereza obuyambi oteekako kye bayita reason oba ensonga. Nsaba obuyambi bantu bange. Sina kwegayirira n'amaziga gangenda kaba kusinga kaawo. Mwezanga ali ku radio nsaba Mukama ku blessing akuwa mukisa osobola okutuyamba ali ekyana mukaaga ali empiji ali emasuuliita ali emubenda ali ekiboga ali emitiyana munyambireko abaana bano bwe tujja olumbe mu nnyumba yaabwe ne tubambululako ne babanga abantu aba bulijjo tebajja kudda gye tuli bajja kwebeezaawo. Nze kennyini neeyama okusasula ssente ez'okya amataffaali ago. Nali ngenda zisasula kwe kutuma omwami oyo ajja mundabe ekigenda mu maaso eyo. Era omusaala gwange nga mmaze ogufuna. Ffe ng'abalengerera ewala ne tulaba nga ne tunayo ky'amataffaali ago ssente zange ziyinza okugenderamu. Naffe ne tutabaako na kye tugakola kye tugafunamu. Kati kyenvudde nsaba tusaba obuyambi. Tudde waka tujjanjabeewo feezi essembayo. Ssente nziyina teweeraliikirira. Era saazirya. Nezaaleeta omusajja na byonna nkozesa ku ndala. Tofaayo. Bwe tumala. Kati nsaba omuntu yenna ng'olinayo akawunga, ng'olinayo sukaali, ng'olinayo sabbuuni. Ebikozesebwa engoye muzireke tewali gye tuzitwala. Si bwe kiri? Tujja kubeerawo. Naye nsaba ng'olinayo omuceere, olinayo sabbuuni, olinayo omunnyo. Kyonna ky'olina ekikola ewaka.
okindeetere wakaligo oba okiwa abaana bano basobole okuba nga basobola okulya ekyemisana nga basobola okubala n'ekyeggulo. Nze mmanyi ensonga lwaki nkusabye otuweeyo ekyokulya basobole okulya ekyemisana basobole okulya ekyeggulo. Mulinayo akalala ke mwagala? Nze ayagala okwebaza. Nebazeeko n'omulala babaziikirako n'ababajjanjabi. Nze mulongo nebaza nnyo eri mikwano gy'omugenzi Kyapiri kuba gyatubeererawo nnyo nga bwe baakola mu kaseera kali n'akalala konna embeera eriwo batufengako nga bwe baatufaako luli. Kuba kati akaseera kano ketulimu kazibu nnyo kuba kati ebintu bikuba naye singa mubeera wamu naffe tujja kugumira kummwe kubanga kati n'ennyumba ebintu bikuba byatandise okugitonyesa byagwa nti bikuba bwe kikuba kibambula bwe kikubawo kuba kati n'ennyumba yatandise okutonya. Ala hetuleko obujjanjabi tudde mu kusereka kogamba ekizibu kino kivaawo kino kijja kino nnyo mulongo kuba kati kino ekintu ekiriwo kikyatuleetera ebizibu bingi n'okutya. Kuba kati nze mulongo nange kennyini golaba wano neeraliikirira n'ebizibu ebimu era kati mulongo natandise okulabako ku bizibu ebimu. Badde toyina mukazi wattu nnyo okuva muzeeyi lwe yafa omutwe gunnuma buli kaseera simala nnaku 3 ng'omutwe tegunnumye. Naye mulongo neebaza nnyo abaaliwo. Tabeeraliikirira tujja kwejjanjaba mpola mpola. Weebaze ku bantu ababaziikirako taata n'ababajjanjabyeko. Nebaza abantu abajja ne batuziikirako muzeeyi waffe n'abatuyambako mu kumujjanjaba. Tubeebaza nnyo tubeebaliza ddala. Kale bwe tutyo nsaba obuyambi ku ssimu ezo omwana oyo nga bw'azisomye. Nsaba obuyambi bwonna ojja kuba obujjako ojja kuba ombuulira ojja kuba tulaba nga bwe tugamba abantu step gye tukoze eki. Naye olw'okuba nti ntandise okwekengera ewaka awo ebisinga nja kuba mbijja ku leediyo naye mu mutima mulungi. Bannange bw'oba ogoba musajja munno oleka mwezi kuzza. Ne bw'oba obadde oyagala kibanja ne bw'oba obadde oyagalawo mukyala ne bw'oba obadde oyagalawo buki ne babeera baakusobyawo ne bandibadde ng'olina kyosasulirawo bambi nsaba kikome. Saba kikome kuba sigenda kukkiriza ssente z'Abannayuganda kuyiikiranga bwereere nzije tuzijjanjabe tuziteeke wali ate gwoddemu oleeta ebirala. Bwe kiba kyesoboka okusooka okwesonyiwa olujja lwa muzeeyi Kyapiri ne bw'oba olina bw'obayita ne bw'oba tolina bw'obayita naye nga mu mutima okimanyi oli mukyamu. Sooka oleka abaana bano tubawe ku ssanyu. Tosobola kuba mugezi kutusinga ffenna abantu bajja kunyiiga. Abantu basobola okunyiiga ne naffe ne twetamu abajjanjaba gw'olowooza nze babiri ensobola okujjanjaba olumbe olwo paka kati nga sinnamanya gye luva. Neze bano abaana sobola kubanyiga kuba nze omulimo gwange si kubanyiga. Nze omulimo gwange bajja nzijanjabe taata waabwe n'awona. Amanya awone. Nanfaako. Gw'omanya ekindi ku mutima. Naye nasirika ne ngamba kambeerewo ekyo Katonda bw'akireese. Baddamu ne bantuukirira nti tetukyebaka tuyina ebimbe. Kutte ssente zange tujjanjabye olumbe. Bo bennyini bakubye essimu maama weebala olumbe lugenze. Wayisewo ennaku nnya zokka lukomyewo ne lwesasuza n'ennaku ze lutaaluma. Kati gwe yagala tukukwatibwa ekisa. Nsaba okutegeeza nti olwaleero oba oli mukazi oba oli musajja nsaba otegeere nti akazannyo kakome. Ngenda kujjanjaba ekimbe ekiri ewaka inshallah nga ssente nzifunye tukikwate tubyokye bigwe. Tewali baana bagenda kusenguka mu nnyumba eyo, tebagenda givaamu, tewali poloti egenda kutundibwa, tewali agenda kudduka awo. Bwe munaabalemesaawo nja kujja nsulemu kale mbeeremu. Ndabe nange bwe munaasobola. Nsaba tuleke emirembe gibeerewo ku lwa Katonda n'ensi yaffe. Kyonna ky'olina ky'osobola okutuweereza essimu eri 0706 36 23 22 ne 0782 98 88 79. Maidini Kabale Bugonzi omulongo babiri Esaala ku lw'olujja lw'omugenzi muzeeyi Kyapiri ku lw'abaana bano abatalina maama abatalina taata naye tujja kulwana okulaba nti tubawa essanyu. Mubeere bulungi mweraba.